mumutaddeko olw'omugugu. Muzze ne mumwakola ebyammwe mufunyemu ebizibu bye mwate kati ozze naye agamba byetalina wagenda kukola ki. Maama ye yali akola mulimu ki? Afumba woteeri. Afumba woteeri mukazi watu. Woteeri zino ez'okukyalo. So yakatandika Jessica siri woteeri ntobanene ka woteeri katono tu. Bafumbira ku garage. Okay, kati saawa zino omusajja ebintu ebyo abyogerako ki? Ebyolubuto. Ebintu ebyolubuto. Ye ebyolubuto tabifiiringa bulungi. Yabyegaanye ddala yalwegana up to now. N'agaana ekisooka obuyambi bwe yandipadde takyakola ki? Takyayagala. Buli ekirala nesono zenda ne mwadde zimuzaayo ewaabwe olw'ensonga olw'okuba nti yabeerako mukyala wange kuba namalako naye kumala. Omusajja kati yawasa omukazi? Yawasa omukyala. Balina omwana tebalina? Tebalina yakamuwasa. Yakamuwasa biseera bino. Naye gwe muli bw'otuulamu wali nga gwe omukazi olowooza nsonga ki ereeta omusajja ono kuba sagala kusala gwakala nga sinawuliza gwaka nsonga ki eviirako omusajja ono okuba nti yeegaana olubuto olwo? Fine tetugambye abasajja balina empisa embi zaabwe egyo mize gyabwe naye abamu ayinza okubaamu n'ensonga lwaki omusajja ono bayakwatako n'omusajja Samuel nga yakwatirako mu bikolwa ebyo nga kyekimuviirako okuba nti ayinamu naye question mark ayinamu okubuusabuusa. Omusajja oyo nze sibeera nkowuwe mu maka ge ate ngende nfuna omusajja mulala w'ebbali sikigezangako kitegeera sikigezangako bange namala nayo ewuwe kyo sikigezangako. Wali kuye yekka? Nali kuye yekka. Goba ogamba? Bwentu bwe ngamba naye era obviously teri asobola agamba nti yakolakolako bw'ati. Tosobola kikkiriza. Kati gwe obadde oyagala tukole tutya? Ekyembadde njagala musaana embeera gye ndimu. Siwulira. Mbeera gye ndimu ssaawa zino sirina buyambi bwonna. Sirina wembeera. Tolina buyambi? Sirina wensula. Tolina wosula? Nsula bweru, nsula ku lubalaza. Nsula bweru? Enkuba enkubiraawo. Enkuba ekubiraawo. N'olubuto olw'omubeera gy'olimu? Ndi munaku y'amaanyi nnyo. Ekirala kyembala enjagala bw'aba asobodde asobole okumpangayo obuyambi nga alinako wendiba nga nina wensobola okubeera n'olubuto lwange luno asobola okumpanga obuyambi paka lwenkola ki paka lwenzaala. Singa ozaala omwana nga kituufu omusajja suspicion ze zaali ntuufu nga kituufu okubuuza busa kwalina kutuufu n'ozaala omwana oyo nga si wa musajja oyo ogenda tuddawa omusajja ogenda muddawa? Singa nzaala omwana oyo kuba kisoboka nze bino binyumiza naye nange saaliyo omusajja yasinganga okulabanga ayinza okuba mutuufu naye ku saidi ye nze ndi wano mpolereza gwe naye nange simanyi. Singa omwana oyo yabanga si wa musajja kyekiddako? Bwe tusanga omwana oyo siwe nga ye bw'agamba ne tukizuula nti nga wa musajja mulala oba nze n'ekisuula nga simanyi ni mwana oyo fayino nsobola okwerabirira nga nze. Kitegeeza muli mugongo ogwo naawe olinamu ka element akamanyi nti omusajja ono nti omusajja ono ayinza okuba nga si taata w'omwana. Kitegeeza naye toli shuwa olina ekibuzo kyenkubuuziza ogambye nti singa kizuuka kitegeeza naawe weetise olubuto naye toli shuwa ni taata wa mwana si bwe kiri? Anti kati ye bw'agamba nga ye tali shuwa ku kyaki? Gw'oli shuwa nti omusajja ono ku kyalubuto? Are you sure nti omusajja ono taata wa lubuto? Naye nga nze nkimanyi nze nga nze mutima kaŋŋambe nti nga nze nkimanyi ti olubuto lwa musajja ono. Simanyi musajja mayina gwemmanyi oba obuzaabuziddwe omanyi bino bibaawo bya bulijjo abakyala tuyinza okubaatisa wano nawali okitegeera natutuuka ekintu nga wano wayitawo wiiki emu n'ogenda ewa Kasagga wiiki emu n'ogenda ewa Seeki wiiki eyo endala n'ogenda ewa Ssekabira
okitegere kati olubuto ne lujja ne lukwatira awo mu kabanga ke kamu oluusi kikubeerera kizibu okwawula omutuufu nyaani oba oli mu mbeera eyo nga tokakasa bukakasa naye nga jesi omutima gwo gugamba nga gusinga kukubira ono olw'okuba yali bbaawo nga gwe wali naye bwe kiri nakyo tusobola okisalira amagezi bwe kiba nga kiri bwe kityo yeye yennyini teri mulala yeye yennyini teri mulala oyo gw'ogamba nti yeye yennyini teri mulala omulabi wange omulungi abakyala kano leero kammwe n'abaami mubeereewo muwulirize tulabe ensonga zino gye zigenda okuggwera ngenda basaba tuwummulemuko katono tugenda kudda tumanye ate omusajja ebintu bino abyogerako ki tovaawo mu kitundu ekyokubiri tukyalina omukyalo tulabe ensonga zino ziggwerawa afuna buyambi bwayagala omusajja mutuufu oba mukyamu byonna tukoma mu kitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo omulungi nate era tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nkyali nambristela kuweereza programu namwatulira tukomyewo mu kitundu ekyokubiri we twawumulidde ng'omukyala alajana omwami yamufunisa olubuto naye ensonga z'obuyambi n'obuvunaanyizibwa nga zireese obuzibu yamufunisa olubuto naye tayagala kubeera nga amuyamba kati tukomyewo we tuwumuliddeko ne we tugendeddeko mu kuwummula tufunye omukisa ne twogerako n'omwami omwami twamukubiddeko essimu producer nga yamukubidde essimu era ku bimu ku bye yatugambye ku bimu ku bye twogedde naye najjemu points ezimu alina points ze yagambye tugenda kuba nga tukuplayingira amaloboozi ago ag'omwami sebo gyebaleko kale sebo ono Mr. Sekimbejja Julius amanya bampita Abdushakur Kalyango kati omukyala gwe bayita Nampijja Scovia omumanyi Nampijja abadde kyoba nedda omumanyi mukwano oba nedda Nampijja Scovia omumanyi omukyalo ono agamba wamufunyisa olubuto naye n'omuleka tomuwa buyambi tokola ki kati anoonya ne waasula atalinaawo ate tomuwa buyambi kugamba embeera emulemeredde akoze atya yatuuseyo atya anti amunnanga anoonya buyambi gwani ankubidde essimu nze bampita Abdushakur Kalyango naye nga twatugadda ku poliisi birala ebiggwa byaggwa bitya anti kati ebyo twagala okumanya kuba byatugamba birala twagala kumanya kati ensonga eri etya aye yakiriwo ekiti omukyalo oyo nali mbeerako naye ewaka nali muwasizza yasobola agenda mu kyalo ewaabwe wase nagenda mu kyalo n'akomawo ewaka bwe yakomawo naŋŋamba nfunye omulimu guliwa Kawempe nembuuza omulimu kyali afunidde omulimu nti yanyamubasenga abo maama we emugamba omulimu ogenda kukula mulimu ki okuva wano ogenda okolere Kawempe tuli makindi olwo nga muli makindi egyo musula nemugamba Kawempe owe makindi bunaku ogende Kawempe transport ekironyi wa 15 omulimu ngamba azibwa kusiga kipusi bagenda kuwa kimanyi emyezi mukaaga nemwanga omulimu zisikoze eki tegukkiriza kuba transport asinga seze bagenda okukuwa ki obungi nange nagenda twayafuma bulungi ekyemisana omanya abakazi nayoza n'engoye abeerawo bulungi nnyo nagamba n'agenda kati ngenda okudda bwe namugamba bwentyo nabisanga road yawabire satambudde akoze eki agenze ate ngamba Kawempe abalala bagamba ebituufu
aŋŋamba ageze kukola banna abagambe waluufu agenda okukuba ku simu ye teriiko. Kaakati omwami ono agambye nti yagaana okukola nti bwe wali ovaayo teyakukkiriza kuvaayo, si bwe kyali? Mbu wamusaba teyakukkiriza, agamba sigala nti olw'ensonga wamunnyonnyola ate gwe wavaayo ng'omugamba nti ogenda kukola. So wano watugambye nti gwe wakera ku makya ne weekyanga n'omugamba nti okooye n'otambula n'ogenda. Kati statements zo zeecontradictinga tezitegeerereka. Watugambye wamukoowa n'otambula n'ovaawo, ate omwami atugambye wamugamba ogenda kukola nti ogenda kukola kawempe. Era n'akugamba n'akuuza ssente mmeka. Ssente n'agamba nti ssente zibagenda okuwanga ssente ntono nnyo ng'ogenda kuzimalira mu transport, nga ne transport wogenda okuba ng'okozesa buli lunaku agenda kuba mungi okusinga ku ssente zibagenda okuwa. Ate wamugamba ogenda kukolera kawempe, ate gwe watugambye nti bwe wavaayo ewuwe Makindi wasibira kasubi mu mikwano gyo ne mutandika okusiika chips. Ekituufu kye kiruwa? Amazima nga sinnagalaba mu nsonga zo. Ekituufu namugamba nti ngenda kukolera kawempe. Saasobola kukola ki? Kugenda kawempe. Lwaki wamulimba? Lwaki tewayogera ekituufu nti ogenda kasubi? Kale nayagala bwagazi kimugamba bwetu kuba n'omukujja n'okumugamba nti ngenda kawempe kulwaki? Kulaba mulimu. Saasobola genda kawempe nayitira ne kasubi nenyenda okulaba omulimu. Omukyala agenda okumpa omulimu ogwo. Olwavaawo nenjoka nzija ku kyaki lwali lwasange. Kitegeeza bwe walinga ewuwo mu bufumbo obwo olwedde walinanga ebigulupu by'abawala olwedde bye weekwatagana nabyo bye byakufunira omulimu, ate omulimu wagufuna otya amangu ago olunaku lw'ovaayo lwojja n'ofuna omulimu. Kitegeeza walinga eri ng'olina bakusigulayo nti vaayo jangu okole wano, si bwe kyali? Kuba ku lunaku lwennyini lw'ovaayo n'ogirawo ekasubi n'ofuna omulimu mu ddakiika ezo zennyini tulaba nti waliwo awo ekitategeerekeka. Kuba n'omukyala nyine yampa omulimu teyamanya nti oba nava mu bufumbo. Ye wamusangawo kuwa omulimu omukyala? Wamusangawa? Yamanya nti oba nali mufumbo. Anti wamusangawo gukuwa? Namusanga kasubi. Nga tomumanyi? Kasimumanyi. Watambula weetimbira akapande kino banaye njagala mulimu oba watambula obuuza nti njagala mulimu njagala mulimu? Natambula mbuuza. Kati lwaki omwami tewamugamba nti ogenda kasubi, wamugamba ogenda kawempe? Ki kye wali okwekaawo? Ki kye wali ogezaako okumukwekaawo? Nali wagenda kawempe naye omutima gwaŋŋamba bakangende wa? Ekasubi. Bwe nva ekasubi male ngende ku kyaki nsabe naye ng'asaasobola agenda kawempe. Kati baali bakuwa ssente kuba wano omusajja yagambye nti era yakunnyonnyola n'akugamba nti mukwano ssente nga zibagenda okukuwa ntono nnyo okusinga ne transport gw'ogenda okuba ng'osipendinga buli lunaku. Lwaki tewamuwuliriza mu nsonga eyo? Kitegeeza wali olina ekiruubirirwa ekikyo ekirala ekiri emabega. Kuba gwe wotuukira okugenda ku mulimu nga ne transport agenda bba mungi okusinga ssente zibakusasula naye gwe n'ogamba era ngenda. There must be something you're hiding. Olaba ekyo nali nzikiriza